Au total, c'est... Yes. All right. Mbalamusizaako nnyo ina gye musinza obbanga mutuwuliriza mwebali kwekumira ku Yugi Update TV mukulike obwakedde. Kakati amawulire agava munda mu Democratic Republic of Congo si birungi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mawulire ga bunkenke oluvannyuma lwa United States of America okuvaayo ne imposinga sanctions empya ku bamanyikiddwa nga ba commanders ba high military officer abalwanira mu Eastern Democratic Republic of Congo. Wuliriza mawulire si malungi. Okusinziira ku bigenda mu maaso olutalo olugenda mu maaso n'okunyinyitira mu Eastern Democratic Republic of Congo. Eyo nno ng'abayeekera ba M23 beefudde ekirala. Abayeekera bano beefudde nampulira zigi. Kati nno okusinziira ku kitongole ekya United Nations kigamba okusinziira nti nno Rwanda egenda mu maaso n'okubanga ebaakinga yeeguumiridde omuze ogw'okontinuwinga ogenda mu maaso n'okubanga babaakinga abayeekera bano aba M23 mu Democratic Republic of Congo, kyokka olutalo luno lugenda mu maaso wakati mu kunyigiriza bannansi. Era nga Democratic Forces for the Liberation eya Rwanda egenda mu maaso n'okubeera nga egamba nti bano abamanyikiddwa nga aba FDLR saako n'aba Hutu militants amagye agalwanira ku side eya Rwanda saako ne ba Hutu militants nga bagenda mu maaso n'okubeera nga baluutingibwa mu 1994 mu genocide, bagenda mu maaso n'okubeera nga bakoma ligase eyo. Kigambibwa okusinziira ku United Nations nti bagenda mu maaso n'okubeera nga balwanira ku side epozinga Rwanda, nga bagenda mu maaso n'okubeera nga balwanyisa embeera eno bo nga bagamba nti obukulembeze bwabwe bwabaggyibwako. Kati Rwanda nga nayo ng'egenda mu maaso n'okuba nga bapreventinga batadde olutalo mu Democratic Republic of Congo. Naye ebigenda mu maaso Rwanda yeebigaanyi. Egamba nti yo tebaakinga abayeekera ba M23 ate era teri mu lutalo n'Abahutu mu Democratic Republic of Congo. Jjukira nti nno Paul Kagame yavaayo n'atugamba nti kyonna kyonna ekyetaagisa okuba nga preventinga abantu be agenda kiprovidinga. Newe kiba kyetaagisa ki ajja kiprovidinga. Ye ekyo yakiyita security measures nti agezaako protectinga ggwanga lye. Tujjukire bulungi nnyo ebigambo bino Paul Kagame ng'agenda mu maaso n'okuba nga abyogera. Tujjukira Paul Kagame n'okuba ng'agenda mu maaso n'okwera enkolokooto ng'ayogera ebigambo ebifaanaganako bwe bityo. Naye newankubadde ebyo byonna biriwo ebityo, okusinziira ku information eva munda, US Treasury Department egenze maaso n'okuyisa statement ng'empozinze sanctions ku bayeekera ba M23 ba commanders saako ne ba Chief of Intelligence John Imani Inzenze saako ne Gustav Kubwayo. Ono mwe muli n'abajaasi abalwanira oba ba commanders abalwanira mu FDLR ku side eya Rwanda, kukosa n'abakulembeze mu Intelligence and Special Operation Unit nabo bataddeko sanctions ba commanders. Kale kusinziira ku kigenda maaso, President Donald Trump yagenze maaso n'okkiryalinga ng'agamba nti waliwo obwetaagisa okuresolvinga conflicts zino eziri mu Eastern Democratic Republic of Congo. Era United States egenda maaso n'okwekomitinga peace n'okuba ng'eteekawo prosperity mu regions zino zombiriri. Treasury Secretary Scott Bessent agamba mu statement ye nti newankubadde violence zigenda mu maaso n'okubeera nga ziviolentingibwa nga ziteekebwawo ne armed groups, kigambibwa nti nno olwedde eddembe ly'obuntu lyamaze dde okubeera nga lyeyongera. Crisis eno egenda mu maaso n'okuba nga eripresentinga okutiisatiisa, okutya, okukanga abantu, byonna kw'otadde bigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo forces. Kakati nno ebyalo ebisinga bijjuddemu obunkenke olw'entalo zino ezigenda mu maaso mu Eastern DRC. Uliriza kakati okusinziira nti leero bagenze maaso n'okukola sanctions zisupporting a peaceful resolution okubanga bakomekkereza okuyiwa omusaayi mu Democratic Republic of Congo of which tutamanyi oba kinaasoboka mu kaseera kano kubanga bingi bye bagezezzaako
tewali kye batakoze. Mu bibuga byonna bakyaddeyo, mu mawanga, mu Europe, mu Middle East, yonna bagenzeeyo okusobola okulaba nga badissolvinga ensonga eno, naye ensonga ekyagaanye. Kati ate mweyongeddemu ensonga y'Omuhutu saako ne Rwanda. Bagenda maaso n'okulwanagana, ono agamba nti nno agenda maaso n'okuba nga protectinga legacy ye. Tebakkiriza kufa kwa mukulembeze waabwe oba Abahutu bayisibwa bubi ku biseera ebya genocide, baagala kuwoolera. So ne Paul Kagame agamba nange protectinga ggwanga lyange, era gye buvuddeko yasuubiza bannansi b'eggwanga erya Rwanda nti baleme kweraliikirira. Tewali kyayinza kubaawo nsonga eza Rwanda genocide, tetugisuubira kuddamu kubaawo, era agenda kukola bwezingirire okulaba nga protectinga abantu be. Ebyo nno ebigambo byali biva mu Paul Kagame, byava mu Paul Kagame, omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda. Wuliriza tukyagenda mu maaso, oli ku Yugi Updates TV nyongera okukujjukiza. Kakati ebyo byonna nga bikyagenda mu maaso, ye Omumerika olw'okuba nti ataddemu ssente ze nnyingi, ye tayagala kuwuliriza nonsensi waabwe, era agamba singa entalo zino tezikomekkerezebwa, ye agenda mu maaso n'okuba nga bakuba sanctions sinakini okuteekamu amaanyi agasukkuluma ku ekyo alabe nga omusaayi oguyiika mu Democratic Republic of Congo gukomekkerezebwa. Sanctions zagenda maaso n'obbakuba zino nno zibakosaako, zibakoseza ddala. Era tulaba bukyanga mwaka guno gutandika, Democratic Republic of Congo government egenda maaso n'okuba nga eteekawo measures eziyinza okunafuya abayeekera bano aba M23. Measures nga ki? Bagenze maaso n'okuba nga bawera dollarization mu ggwanga lyabwe, enkola ey'okukozesa dola. Bakomyewo franco, ssente zaabwe ze baali bakozesa. Kakati okuleeta franco kitegeeza nti nno n'okuwera dollarization kigenda kukosa abayeekera bano. Okukukusa emmaali tekigenda kubeera nga kibanguyira ekyokuba nga batunda emmaali yaabwe, kubanga ssente ze bakozesa zigenda kuba nga ziggiddwa mu saturation. Kino kiba kibanafuyiza nno ddala nnyo. Kitegeeza ki? Ne currency ejja kubessa amaanyi, bagenda kuba nga bagiwewula. We baleeta franco, dola n'evaawo, kitegeeza baba bagenda kwewula currency. Kitegeeza omuyeekera ajja kuba alina sapoti ntono nnyo, bajja kuba bamulinnye ku nfeete. Ekyo kukolebwa DRC government kyeyakola kyagiyambako nnyo, kyagiyambako. Kakati n'enkola endala gye baateekawo, enkola ey'okusanctioninga amagye g'eggwanga erya Rwanda oba gavumenti ya Rwanda, kinafuya abayeekera bano aba M23, kubanga kize kino tukaanibwa nti Paul Kagame agenda mu maaso n'okubaakinga amagye gano ag'abayeekera ba M23. Kati ate okusanctioninga ba commanders mu magye g'eggwanga erya Rwanda nakyo kinafuyiza ddala abayeekera, kubanga baba tebafuna experience. Bano bakomando ba military high ranking officers bagenda mu maaso n'okutraininga amagye gano ge basindika mu bibira. Kati we babateekako envumbo kiba kibanafuyiza ddala abayeekera bano. Endala ze bakoze, measures ze bakoze okuprotecting okunafuya abayeekera bano, kwe kubeera nga bagenda mu maaso n'obbataawuluza mu bifo ebirimu eby'obugagga. Nga bakikola batya? Nga baddira drones, ntwogera ku gavumenti ya DRC ekutte drones negenda mu maaso n'ozikuba mu bibira oba mu nfo za Democratic Republic of Congo mu nfo z'abayeekera ba M23. Ezo zonna ze basiisiddemu ebbanga nga basuubira nti oba nga bateebereza awo ewali ebyobugagga bye bayimiriddeko, babikuba ne babisaanyaawo, bakubayo drones okudistractinga ebyobugagga ebyo okusobola okuba nafuya. Jjukira ebyobugagga bye bibafuula ab'amaanyi, okulaba nga bagenda mu maaso n'okuba nga bakola ki? Bibafuula ab'amaanyi kubanga babitunda ne bafunamu akasimbi. Kino saagala okyerabire, babitundira ddala ne bafuna akasimbi akabagasa. Kakati bwe babanga gavumenti ya DRC egenze maaso n'okufundiriza ensonga eno n'okuba nga enafuya ensonga eno ku sayidi yaabwe, kibayambako nnyo nga bo aba Democratic Republic of Congo abanoonya eddembe mu regions zaabwe.
era kibawewudde n'okubajja ku bunkenke. Kati obunkenke buba busigadde ku sayidi emu ey'abayeekera nga bagamba bagenda kubeerawo batya era bayimiriddewo batya. Endala measures babadde bakozesa ez'okukozesa amagye ag'oku ttaka amapangise nga beegattira ku b'omukago okugeza ng'abawazalendo militants ba infantry abalwanira wansi ku mukono bagenda maaso n'okusipayinga ne bagenda maaso ne beebakiriza abayeekera bano nga tebabiriiko ne babayisaamu eggaali. Babayisizaamu eggaali era kyongedde okubanafuya. Ensonga endala, America abayambyeko nnyo okutagetinga abakulembeze baabwe. Jjukira mu mwaka guno baakafiira omukulembeze ow'amaanyi Willy Ngoma. Kakati bagenda maaso n'okutagetinga amaka g'abakulembeze abo gye basula ne bawakuba drones. Nakyo kibaleetedde okuba nga kwegamba tebali stable, tebatudde, tebakkakkana wamu, babeera one place to another, tebabaganya kukkakkana. Oba oliawo ekyo nakyo kibanafuyizza. Ensonga endala eyinza okuba nga enafuya abayeekera bano kwe kubeera nga abandi badde nga babawa obuyambi babataddeko envumbo. Okubateekako envumbo kitegeeza nti oyo sapoota we bamuteekako envumbo naye agenda kubeera munafu, wanafuya naye kigenda kuba nga kikunafuya. Endala gundi measures ze bakoze, DRC yali ekitandise naye nedala nga tekigenda kukola olw'okuba lwaki tekyakola kino. Yali etaddewo okubeera ng'egenda mu maaso n'okuba nga eba mu facilities, equipments, okugeza health facilities, educational facilities, ng'ebasazeeko amazzi, amasannyalaze nga tebawa, naye leeta kyaginafuya ate nga yo gavumenti ya DRC olw'ensonga eno yagikuba nnyo olw'okuba nga mu bayeekera bano mujjuddemu bannansi b'eggwanga erya DRC ate abeetaaga obuyambi obw'ekikanga ekyo. Kati n'ekireka ekyo naye ekyo kyali kigenda kunafuyiza ddala abayeekera bano kubanga baali bayimiriddewo ku bantu. Obanga tolina sapooti y'abantu osobola kuyimirawo mu lutalo nga luno. Kati abantu baali babeesigamyeko nnyo era nga bakimanyi nti nno bano bajja bayambako kinene nnyo okusobola okulaba nga bateekawo embeera. Naye olw'okuba nti munnange ensonga weezito we zaali zigenze ne basalawo ensonga eyo bagireke obutannenyezebwa kitongole kya United Nation. Kati wandigambye nti nno eyo naye ensonga enafuyizza abayeekera bano aba M23. Ensonga endala mediation zino ze bagenda maaso n'okukola bazita mediation summit, yes, enteeseganya zino ze bagenda maaso n'okukola. Enteeseganya zino olaba ng'ezitavaamu kalungi naye ku sayidi emu zibatiisatiisa olw'okubanga abasajja bagamba singa bagenda maaso n'okuviolatinga peace deals ze baba bakoze kitegeeza baba tebaagala kuteesa. Abasajja bayinza okwegumbula ne babayisaamu eggaali bonna. Kati ezimu ku measures baziteeka mu nkola. Kati ekyo ziteeka mu nkola nakyo kyongera okuba nafuya. Okugeza nga ceasefire, okutaba political prisoners zino zonna ze bateeseganyaako, n'okubwayo akaweerero kano ak'okuba nga basiizinga fire kiyambako nnyo amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo okubeera nga bakola ki? Okubeera nga beetegeka, nga beeteekateeka, nga bagenda mu maaso n'okusipayinga abayeekera bano bayimiriddewa wa we bali. Ebyo byonna byonna bibayambako nnyo. Kati okubanga bakwata abavubuka abato, DRC gavumenti okubanga ekwata abavubuka abato abagenda mu maaso n'okwenyigira ku bayeekera bano, ekikola kye baasooka okukola mu ntandikwa y'omwaka gwali mu makatikati ago 2025 twalaba abavubuka abaakwatibwa nga bagambibwa nti baali bayeekera, kali kagurupu k'abayeekera era baawanikibwa kalabba ne battibwa. Wuliriza, bano mu kubatta kyanafuya nnyo amagye gano g'abayeekera ba M23 nga baana bano abaali beesunga okwenyigira ku bayeekera bano baafunamu okutya nga balabye ekituuse ku bannaabwe. Kati namba eba teyeyongera ku increasinga, eba eyongera ku decreasinga ku sayidi y'abayeekera. Kubajjukire yandibawadde amagye Paul Kagame naye ayina entalo ze zaalwana. Kati kiba kinafuya abayeekera bano. Eyo nayo strategic move ndala DRC gye yali etuuseeko.
nkutegeeza nti oli ku UG update civic osinzira obanga otuwuliriza gwatanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako kakati ekyo kiba kinafuyiza ddala amagye gano agabayeekera kuba oyinza okwebuuza lwaki olutalo ennaku zino lusiriikiririddemu terukyalina maanyi ng'erwatandika abayeekera ba M23 nga tebakyali b'amaanyi nga luli baali b'amaanyi nga batambulidde ku area zino wammanga nti baasanga nga amagye ga DRC manafu ekitenkanika nga tegeetegese ekyo kimu ekirala balina ba spies mu magye ga DRC nga bagenda mu maaso n'okubakettera of which kati tebakyalimu abasinga owulira ensonga eyo ebiseera biri ng'olutalo lwakatandika amagye g'eggwanga erya DRC gaali manafu nnyo nga tegalina na bamukago naye kati balina ab'omukago bangi ababalwanirako mulimu aba FADC mulimu aba East African Community mulimu US mwe muli Belgium mwe muli France mwe muli amawanga agegattira mu SADC naye egenda maaso n'okulwanirako Democratic Republic of Congo olaba nga amaanyi kati awo ab'omukago beegasse mulimu abawazalendo militants nabo bagenda maaso n'okulwanirako amagye ga DRC kati olaba amaanyi nti luli baali babakutte off guard kati bayinawo enkizi ekugira abayeekera bano okubeera ng'ebanafuya newankubadde balina experience mu kibira bazze bamazeeko naye n'okubattamu abajaasi baabwe abakulu abakulembeze baabwe kyanafuya abayeekera bano kyabamala amaanyi ate engeri gye baali babalamu olutalo luno si gye lwatambulamu engeri gye baali basuubira waliwo ebyakkakanyizibwa kubanga missoni yaabwe yali yakugenda paka mu Kinshasa kati we baatuuka ne bawamba akatundu kano akawuvira kabanafuya nnyo kubanga baafuna okutya okutagambika kubanga jjukira Uvira eriraanye booda ya Burundi zino ze zimu ku key areas US ze yali etagetinze okubanga etandika okudiiringa ebyobugagga so ensonga eno yabanafuya kakati ensonga endala ez'abanafuya kyekitongole ekya United Nation ekigenda maaso n'obakolako reports ez'enjawulo n'okubaketta kati kitegeeza nti ekitongole kino ekya UN wekiba nga kigenda maaso n'okubeera nga kiyitaayitamu nga kiripooti nga kitegeeza kiba kibaketta olaba ndowooza gyendaga nti kiba kisobola okuba nga kifeedinga information amagye g'eggwanga erya DRC ne batambulira okwo kitegeeza mu bo balina abakessi kakati ekyo nakyo kiginafuya kubanga ate bo tebalina babasipayingira otegedde ekintu ekyo ekirala ekinafuya abayeekera bano ba M23 nti beba supporters baabwe abasupporting mabega nti babasupportingira mu nkukutu tebasobola kuvaayo mu lwatu ekyo nakyo kyongera obbanafuya kubanga naye bandyetaagidde obuyambi bano abasajja tebasobola kuvaayo bawa buyambi balina okuvaayo ng'akaseera ke kakatuufu ne babawo obuyambi baleme okulabibwa mu kamera ekyo ekintu kye bataagala ate kati olaba ekyo nakyo kyongera okubanafuya n'okubanga kiba keeping okubanga basalwako badefeatingibwa n'okulititingibwa amagye ga Democratic Republic of Congo kati ate DRC ina ba white mercenaries bano bayambyeko DRC okubeera nga babeera well equipped security eri ggulu bali well armed security ebeera awo gimanyi kati kitegeeza nti mission zonna ne programu ezaali zitegekeddwa abayeekera bano ba M23 zaafa ttogge olw'okuba nti amagye ga DRC gayina engeri ennaku zino gye gakoze eki ennaku zino gayina engeri gye geekipinzeemu gali well equipped ndowooza ensonga ezo zitegedde bulungi oli ku UG update civic osinzira obanga otuwuliriza gwatanatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako kakati ensonga ziizino endala nga bwe nkugambye nti US evuddeyo nerangirira nga weekubye envumbo yetaddeko sanctions ku bakulembeze ku bacommanders mu ggye erya M23 saako n'abalwanira ku sayidi eya Rwanda bacommanders
ba intelligence and special operation unit nabo babakubye sanctions ba commanders baabwe. Kino kijjuridde okubanga olutalo America lugikooyezza bakooye olutalo olutakomekerezebwa ate nga bo basuubira okunoga akasente enkuyanja mu operation zaabwe zibagala projects zibagala genda maaso n'okukola mu Democratic Republic of Congo. Kakati no inzenze spokesperson w'amagye ga Rwanda wa government ya Rwanda saako ne Democratic Republic of Congo government tebannaba kubanga bavayo nga barespondinga ku requests ezikomitingiddwa ez'okusanctioninga ba military commanders baabwe. Kakati no Rwanda ne Congo tujjukire bulungi bano basayininga peace deal mu Washington mu December w'omwaka guli ogwa 2025 nga bakwataganye President Donald Trump nga December mwaka gwa 2025 tujjukira bulungi nnyo yakwatagane bano bombiriri basayininge peace deal mu Washington era Donald Trump yapushinga okublokinga eriba brokers basobole okubeera nga bagenda maaso n'okumediatinga peace saako n'okutractinga billions of dollars mu western investments. Yali ekigendererwa kye singa nti eddembe lino lidiziddwa mu DRC ebigendererwa bye yali asobola okuyuwayo omusimbi nkuyanja ayiweyo investment ey'amaanyi mu Democratic Republic of Congo basobole okubeera nga beenogera ku nnusu naye olutalo luno kirabika lubafuukidde akayinja mu ngatto terubaganya kukola ebyo byetaagisizza kukola bye beetaaga okukola. Muliriza ennaku nga ziyiseewo ng'omukolo guwedde ogwali mu Washington DC newankubadde abayeekera ba M23 bayingira Eastern Democratic Republic of Congo bayingira ebibuga ebiwerako era ekibuga kye basinga okuyingira ekyamala US enviri ku mutwe kye kya Uvira ekiriraanye boda ya Burundi. Mu lutalo olugenda mu maaso olumaze emyezi n'emyezi bagenda mu maaso n'okubeera nga bapuulinga out nga bali ku pressure ya US. Kino ne kyolesa obunafu bwabwe kubanga buli kimu baali bakibalidde awo. US yagenda mu maaso n'obatuuzaako akazito naye bagamba nti mulina options bbiri eizo okupuling out ne muva mu kibuga ekyo ekya Uvira kye mwakawamba oba okulindirira ne mukolaako obulumbaganyi ne muttibwa mwenna. Abayeekera ba M23 ne babitunulamu naye tebaakayana nnyo nga bakimanyi America kyayinza okukola wabula bagenda mu ndagaano ne bakkanya nti singa tufuluma akabuga kano twakalonda lwa nsonga wabula twagala kasige nga kali neutralized tetwagalamu magye ga ggwanga lya DRC ne bakkiriziganya era ne balangirira akabuga ako ne bakavaamu. Naye engeri gye bakavaamu yeewuunyisa buli muntu yali amanyi nti nno abayeekera bano bataddeko akola tondeka nnyuma bakuttemu obwabe bagenze wabula ne babagamba ffe tetunnagendako tuli mu kukola reallocation tukyusa nfo zaffe ate kya bulijjo mu magye wabula America yavayolentinga nayo peace eno ebyali mu agreement si byagenda nabyo era we yamala obbagobamu akabuga n'akakwasa abawazalendo era kagenda maaso n'okontrolinga amagye ga ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kino ne kikyasanyusa abayeekera bana ba M23 era nabo kindowooza kye kibaviirako kubanga bavayolentinga peace deals kubanga n'abamamediatinga bano bamediators baabwe tebagenda mu maaso nazibiteeka mu nkola. Owulidde kakati ensonga endala eno ensonga ey'okubeera nga baatuula ku mmeeza mu Washington ne bakola peace deal yanafuya nnyo abayeekera ba M23 wadde tebaalimu kubanga Paul Kagame kyatuuka ekiseera ne kimukuba ne kimukubira ddala ne munywanyi we bakwasaganya ensonga zino atavaayo mu lwatu nakyo kyamunyigira ddala kubanga kyali kimanyikiddwa okuva ne gye budda nti Paul Kagame saako ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni be bagenda mu maaso be basaala okubanga beenyigira mu byabugagga bya DRC
era nga DRC eringa etalina gavumenti, nga gavumenti ziri outside the country, nga abakulembeze b'amawanga gano agaliranye bagenda maaso n'okufuga DRC. Era tujjukira bulungi nnyo Museveni nga yeefudde alumirirwa ennyo eggwanga lino, era ng'agenda maaso n'oddizimbira enguudo, ataddewo pulojekiti z'okukola enguudo, abaprovidingidde emmere, abaleetedde ba refugee baabwe, ne mu buli nsonga naga ateri alumirirwa nga talina kigendererwa. Paka Felix Ekidi we yajja ensonga zino atandika zitunulamu. Olw'okubanga yaliko omukulembeze mu biseera ebyo, kubanga zino entalo zimazeewo decades of decades, si gwe gusoose. DRC badde n'entalo nga ziva mu Islamic States mu bibira ebyo ebya DRC, nga wansi w'obukulembeze bwa Joseph Kabila, mwami oli Kaguta Museveni ne Joseph Kagame bakwatagana nnyo okulaba nga bazisa eggwanga lino erya DRC. Kati mu kukwatagana ennyo, Kagame ne Museveni babadde basaale nnyo mu DRC. Paka Felix Ekidi wazze era tebamwetaaga, tebamwagala. Ensonga lwaki bamuyigganya, bamukijjanya, olw'ensonga nti nno ye tagendera ku policies zaabwe. Ye ayagala kukomekereza ntalo ziri mu ggwanga lye, bannansi beeyagale akulaakulanye eggwanga lye. Era ky'obulaba buli kimu akikola ekyetaagisa oba kusayininga ddiiru na muzungu, abikoze byonna byonna asobole okuba nga addiza bannansi be emirembe. Kakati ebikolwa ebimu byagenda maaso n'okukola bisalayo bano. Kati bano bali mu kigumugunyu, bafiira mu kimugunyu, tebavaayo, era bawalana Felix Ekidi gwe ky'oba omanya. Bino nno byongera okuba nga binafuya abayeekera bano aba M23, kubanga bye bayimiriddeko nabo bagenda maaso n'okuba nga banafuyizibwa mu kimpowooze. Wuliriza. Kakati ebyo byonna byonna nga bimaze okubaawo. Wuliriza. Ebyo byonna nga bimaze okubaawo. Ensonga endala ezigenda mu maaso n'okuba nafuya gye twandiyise ng'ensonga ey'amaanyi ye United Nation. United Nation egenda mu maaso n'okubabega mu bibuga byabwe byonna. Engeri gye kiri nti nno waliwo omukulembeze omupya eyakalondebwa, head of United Nation mu Democratic Republic of Congo. Omwami ono amanyikiddwa nga James Swan. Si gwe gusoose okuba nga ateeka obukessi mu Democratic Republic of Congo. Mu ntalo zino azimanyi era aziruddemu. Era Jojus yasituka n'agenda mu kibuga Goma alaba abayeekera bano ababuuza 45 lwaki mwa violentinga peace deal gye twakola, lwaki tetulabawo process n'emu egenda mu maaso. Abayeekera baakanya kwewozaako, newankubadde beewozaako ne bakimanya nti abasajja bano bali so observant ku nsonga zino, kati tukoze tutya okubeerawo nga bakolera ebintu ku bunkenke, nakyo oba oli awo kikolwa ekiraga nti nno kibanafuyiza nnyo. Obadde oli ku Yugi Update TV nga kw'osinzira obba nga otuwuliriza gwe mukwano gwange. Tunywa bulijjo, leero tugenda kubiyitamu ku abo bagenda mu maaso n'okubanga au total ku nsonga eno. Kugambye gwagala otweyungako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, abali ekkata Oman, abali e Bungereza, abali mu US, abali ku kyombo kya Buwarabu, mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Kakati njagala tugende mu maaso n'okuyisaamu abantu 2-3 mwe bagenda mu maaso n'okuteeka comments ku mukutu gwaffe guno. Joy J8510 webale kuteesa naffe. Aliyo Bright webale nnyo kuteesa. Webale kujja mu comment section. Kimbo Zuru naawe obeerako nkutumiddeko nnyo. Nnyo omulala wano. Kika Timo obuuza waaki bino tubyetaaga simanyi nange. Night Taren webale naye kubeerako, wekuumidde nnyo ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Genda maaso n'okuyitaayitamu abo bagenda maaso n'okuteesaganya n'okuteekayo endowooza. David Musaasizi webale kubeerako. Alice naawe obubaka bwo bwalabiddwako bwatuuse. Tubadde tuludde obbayitaayitamu
alisi nakumaze gwe nkumaze nammwe abatannaba kubanga muteesa mbasuubira nti mujja kujja. Agnes Miracle weebale kubeera ku UG Update TV. Alozias Awambi Alozias Awambi erinnya siritegedde naye naawe oteesezza nsomeyo nga baomu babiri tubenga. Luka Boys mwebale kubeerako. Aliima naawe obeerako ku UG Update TV. Munzikiriza olw'obudde nkome wano obadde oli ku UG Update TV nga kw'osinzira obanga otuwuliriza. Mbagala nnyo mikwano gyange era nga mbagaliza olunaku olulungi. Mweraba.